Olukiiko lwa Buganda olw'olutuula olwokubiri mu mwaka gwa 2016 bujanga Ssaabasajja Kabaka atula ku Namulondo yabajjajja be ku Bulange nga lukubiriziddwa omumyuka Sipiika Ahmed Lwasa batandise na kujjukira abayizi abafiira mu muliro ku ssomero lya St. Bernard's SS Manyi Koche nga 12 omwezi oguli n'abantu 32 abafiira mu nnyanja nga 25 era omwezi oguwedde. Kozeeko okwogera kwa Katikkiro Charles Peter Mayiga ng'onabadde alipoota ku ntambula y'emirimu mu Buganda n'ensonga ez'enjawulo avumidde ebikola by'okugobaganya abantu ku ttaka n'okusinda ennyumba zaabwe nga tebali kukkiriziganya era n'awa amagezi ku ngeri ensonga z'ettaka ezirina okukwatibwamu. Lwaki omuntu agenda okumukolera ekyapa n'amala emyezi ebiri ng'ekyapa tekiggwanga ate omufere ne bakikolera mu lunaku lumu, kitegeeza nti wabaawo abeenyize abeekubanye. Wasabidde kkooti ne poliisi okukola ku bunafu bwabwe kubanga bwe basinze okuvuluga ensonga z'ettaka. Oli n'awaba omusango leero mu Desemba nawayita emyaka 3 myaka 5 baalooya bajja kubawulira ekizibu kye okuwulira obujulizi obukwata ku ttaka obw'enjuyi zombi n'obw'ensalo kiki ekitufuula eky'ekitabo. Ku kabenja akaka ku nnyanja Nalubaale omwafiira abantu abasukka 30 Katikkiro asabye gavumenti eteekeweteekera erungamya abantu abatambulira ku mazzi okusobola okuwala obubenje nga buno okuddamu abatanaavumirira n'abantu abatava mu biduula. Tulina okuba abeegendereza mu bulamu. Bw'oba onywa omwenge ng'oyagala kunywa kutamiira tesikkwako magezi funa anaakuzeeka. Kale abasajja bano abantu okusambuza siraba obujawulo. Abalala bagamba nti abasajja abakulu enkulu tenywa. Gavumenti eteekewo etteeka erirambika okusaabalira ku mazzi likole ebintu nga 4 ekisooka okukakasa embeera y'amaato naddala buli lyata lisaabaza abantu abasukka 10. Mu ngeri emayiga y'emiduula ebikola ebyokutulugunya abantu mu ggwanga n'asaba gavumenti eyongere okunyweza obukuumi ku bantu olw'ebibaluwa ebisuulibwa. Singa kutya kwonna kwempulira ngenda mu maaso n'ebyalo wabula gavumenti tugisaba okunyweza ebyokwerinda si byaffe byokka ebaateeka ku nkalala ezo naye ebyabannayuganda bonna. Azimye poliisi okuma obutebenkevu gy'oli abalamu yali alimisiddwa abantu ab'olubato okugenda mu ssaziro Kkooki. Nemba mu ntebe eriko obwebonga n'empewo enzengedde ezinyogoga ngende mu nsozi z'Ekkooki bwe butonga njagala kukola ne Kabaka gy'aba. Oli n'abenga agamba nti nno tojja kujja wa taba mu mizanyo gya kito era oba abantu abaabagala badde bola bakabirako nawe ng'oka. Oluvannyuma olukiiko luyisizza ebiteeso ebisomeddwa minisita w'ensonga z'olukiiko Christine Nagawa Kasulu mbadde okusaabasabalira ku mazzi okugoberera amateeka okwebaza bannamateeka abawooza omusango gwa Kabaka ne Malema Mabirizi ne bawangula. Era olukiiko lusaba omutaka Namwanga okuyita muzzukulu we oyo Mabirizi akolebweko mu kika ng'empisa y'ensi yaffe bweri. Omuntu oba mukutte ng'ayina ensonga bamutwale ku poliisi bamutwale mu kkooti bamwanjulire omusango naye okukwata obukwasa abantu ano bakubwa emiggo tetugenda kweyagalira mu ggwanga lino eggwanga lino naffe ffenna. Ronald Kakooza ne Lydia Nakiguli bakusakidde egguli eno ku Lwabukedde TV.